okuyamba goba mutima ne Simon Peter Maley akajja obunaku tubaaniriza. Nitubaza abateesiteesi, nitubaza aboogezi ba sayidi zombiri. Basebo mukoze bulungi era mutwogeredde bulungi. Fubere tulina Hajati wali musenyo Hajati katono nnyo. Hajati ayinamu sukaali kapresa mwekali kamutawaanya kati embeera y'abantu abangi sigamba nti kwewulira wala embeera y'obulwadde obwo temuganya kunnyo kubeera ku bantu bangi kikira kiwanvu. Kale tubadde naye era bwe tuli naye neera ali wamu nammwe era Hajati mu ngeri y'emu yeebaza abantu mwenna abasobodde okubeera ku mukolo gwa muwala we ne mutabani obeera nga gutuukirira olwaliro mu kifaananyi kivuddeyo mu kkala esaanidde abagole ab'omulembe guno. Mbeera y'emu naffe twebaza nga ekitundu kyaffe kino ekyensangi okubeera nga tulina mugole Sherita okuva ku Delta, mukyala abaweereza ku TV Bukedde, abaweereza ku leediyo ez'enjawulo. Babanga guno omukulu aguleese ewaffe mu nsangi fenaffe nga kusaidi no abakulembeze b'ensangi naffe tugamba nti atukoze bulungi omukolo guno kulabirako ekyokulabirako abazadde okufaayo eri abaana balabirira mu mbeera okulaba nti emikisa gibaawo. Benabadde mbuza Hajati kyali kitono omukolo otyo okubeera nga ebitibye bitambula malidadi buli kaseera naga nti mwana wange ebigambo bibiri ekiseeka nti mumusigala mu bitabo naye ffe tubeera mu jjikooni. Kyali kitoyogolaba ekyogero nakikumira ddala nekukibukumya nakibukumyanga enkuba yatonyanga nengenda mu kyogero nenkumamu naga nti ebyo nkomyawo nesijja kwogera bingi. Nolwekyo ekiba nga kiri waffe mu nsangi twebaza Mukama Katonda naffe kubeerawo. Nze Migadde Sulaimaani omupolotwale ly'ensangi okuva e Busega ku Ttaawo okusalagana n'empiki. Abali ku buyi buno kadanga ono ali mu Jjubba anikanikanye ye kalaani wange ku Ttwale mu njogera ennyango oyinza okuyita oyinza okugamba nti tuli mu busumba. Nolwekyo mbeera ese bakulu naffe twebaza nnyo okutubeererawo n'okutuwuliriza. Tusaba buli muzadde ali wano nga tutumaliriza ebigambo byaffe abaana okufaayo ennyo obuyonjo bwabwe, obulamu bwabwe, mikisa gyabwe. Bigamba obuyonjo n'obulamu ekyo kitegeera maawo n'emikisa givaawa. Abazadde twesonyiwe obusungu ku baana. Wekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti omuntu kiki kyatandisaniidde okukola mu bulamu bwe bwonna ng'oggyeko ebyeddiini ne mu buntu? Naga nti omuntu talimbanga. Kyokubiri tutasunguwalanga. Bitu bibiri tosunguwala, bw'oba osunguwadde salamanga obusungu ku mwana. Ekiresa abaana abaffe abamu okubeera ku nguudo n'ebisigadde buli kaseera omwana n'akunyiza n'okolima, mwana n'akunyiza n'okolima n'onyiga n'awaka n'okuba n'omusibira n'ebweru. Ebyo tebijja kuwa abaana mirembe na mikisa. Tusaba ekigambo ekigamba nti abaana mbawe emikisa gyabwe bagwa okuza alhamdulillah oba tubabifuna alhamdulillah, naye abaana ntubawe emikisa gyabwe tubasabire bakwateko ku mitwe y'abaana tubasabire ebisigadde byonna bijja kuba birungi. Kasembayo tubeebaza kadde baffe batuwadde akadde kano kubeera nga tuyimiriraku mu maaso gammwe. Hajati musiimu kamusabe insha Allah abatolere ku salaamu kubanga muyinza ogaa nti Hajati takyasobola n'akwogera. Abatolere ku salaamu insha Allah oluvannyuma insha Allah tumalirize ebigambo byaffe. Tweyanziza nnyo, tweyanzeko okutuwulirizaako. Hajati. Mukama mankumire nebaziza nnyo omuko alhamdulillah rabbil alamin. Omuko muntuusirize obubaka bwonna. Ate munange beera essanyu anaayogera bingi. Mukama Katonda omulamu
nanyini byonna tetuyinza kwogera bingi okumatiza byetwagala wala tunulira emyoyo gyaffe ne kusaba kwaffe n'essanyu lyaffe ery'omuzadde n'abaana bano bombiri kkirize Allah emmotoka eno ebeere ya mirembe eri mukadde waffe maama waffe ebeere ya mikisa n'abanaagiyingiramu bonna n'abanaatwalako bonna n'abagirako bonna bafune omukisa n'obukubeera nga Mukama Katonda oba omukisa gwe gumu nabo beefuge innaka ala kulli shay'in qadir sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ربنا آتنا في الدنيا حسنة Ntuse ow'omukyala Maama Sharita mazima wanvu okuzaala kujagana maama owulira otya olunaku olwaleero Era mpulira ssanyu jjereero. alhamdulillah Amiina. bitambula bitya maama Tebibadde bibi. Mwana wange abadde wampisa muntu mulamu. Mukama yeebazibwe owulira nga mutuufu Era abadde ampulira. ki kyoyinza otugambako ku Sharita kuba ffe abakola naye tumumanyi ng'omukyala omwetowaza ebbanga lye tumaze nalye omukakkamu akwata empola ate era afa ku bimukwatako gwe nga gweoyinza kuba tugambako ki ku Sharita Sirina kyenjogera kyemulaba. Nange kyemulabamu. nawe kyemulabamu Sharita okumukuzaako okutuuka wano waali kiki oba kyoyinza otugamba nti kino omwana wange kyekintu kyeyakola ekyasinga okunsanyusa ng'oggyeko olunaku olwaleero oluddo tetulwogerako Leka tikyenjogera kyeŋŋamba. Omwana wange oyo yalwala asima. Okiwulire? N'antawaanya nnyo era ne mmanya sijja mukuza naye Allah w'amaanyi. Era nkyebaliza Mukama. tubeeko obubaka bw'otugambirako ng'omukyala omugole era agenda mu bufumbo obusembayo Mukyala wange omuwala mwagaliza mikisa era atambule bulungi nga Allah ye mukulembeze we. Sina kirala. nnyo maama neyanzeege tukyagenda omulenzi oyagala muyisa kyambadde neerabidde Era aba alina omuyisa obulungi kubanga mwana wange muntu mulamu. nnyo maama assalamu alaikum Aleikum salaam. sigenda kusukka wano okugjako okufuna ku baseeka wano naye atubeeko kyatugamba ekisembayo seeka assalamu alaikum Alaikum salam. naye nsanyusa nnyo okusinkana olunaku olwaleero mukama wange Nange nyawo. tuli ku Delta TV twagala kumanya kumanya go mukama wange taata Amanya gange nze Seeka Sulaiti Saka Lubega. Ndi imaamu w'e Buddo. Sharita ono mukwano gwange nnyo. Tambudde naye okumala ebbanga. Ate nga ku sayidi endala olw'okuba nti ndi wangabi ne maama we wangabi. Kati aba muwala waffe ku sayidi eyo. Naye nga mbadde naye ekiseera kingi ebimusoomooza ng'omuntu nze omu ku bantu abamugayidinga abamukansolinga n'ebirala bifaana bwe bityo. Naye ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukolo gw'olwaleero ng'ate mukolo gwa kitiibwa. ntanda ki gy'osubirira omwana Sharita Ensonga gye musibirira mu bufumbo bw'alazeemu fe mbusiraamu tuga nti obufumbo ibaada. Ibaada kye kintu kyonna omuntu kyakola nga Katonda kimusanyusa. N'olwekyo akitwale nti ibaada yeeyise bulungi eri bbaawe amuwe ekitiibwa amugondere obufumbo bujja kutambula bulungi. Ye ntanda gye muwa. nabagutya obwe guli tukyali ku mukolo ogw'omukyala Sharita mazima wanvu olunaku olwaleero nga bwe ne bagambye nti omukolo gumpuuba la hawla bannanga omukolo gumpuuba omukolo gumpuubye olunaku olwaleero nze simanya na kumanya oba kinaggwerawa eno hayiwe wenebuliza ogwange oba ate naakola ntya nejaga kyenkana Simone bannange sigenda kusukka n'olunaku olwaleero ndowooza bwentyo bwe ngenda okuba nga nkifundikira eky'omukolo ogw'omwana muwala Sharita mazima wanvu sigadde ndi Asma Namyalo wamu ne Simon ku kamera tusinkane mu kitundu ndowooza ekiddako kuba katandika butandisi bikyagenda mu maaso tebinagwa mbaagala nnyo. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.